Nesiimye okulaba ggwe alaba K-News Channel ku YouTube yaffe era nkugamba nti mweyongere okusubscribinga kubanga we have a lot. Bingi ebijja okujjanga naye mu katundu kano special olwaleero nkakoledde mu dduuka amannya Kalemba. Katundu kano nga bwe ndaba olwaleero tugenda kwogera ku nsonga y'okutandika edduuka. Edduuka nga lino bw'oliraba kirooto kiba kirungi eriyo yennyini n'aba akirina era nga yandirowoozeza nti singa mba ntandise edduuka lisobola okunnyambako okubaako engeri gye nteerekamu akasente. Bangi nnyo ffenna kye tuba tulowooza nti ne bwe mba njagala ekintu nsobola okwewolamu bwe nfuna ne nzizaamu, which is very okay. Naye waliwo ebintu nga bingiko ebiyinza okulemesa okutuuka ku kirooto kyaffe ekyo ekyokulabirako. Singa okwata edduuka ly'otandise n'oliteekamu omuntu ajje akukolere nga totaddeemu mukyala, totaddeemu oba mwana wo, naye n'onoonya omuntu n'omugamba gundi jangu onkolere mu dduuka nja kukusasulanga, olw'okuba nti gw'olina emirimu emirala gy'okola, n'omukyala naye alina emirimu emirala gy'akola gy'akola. Kiki ekiddirira omuntu ono gw'owadde omulimu ne ssente z'omusuubizizza ne bwe ziba ntono zitya, kale oyinza okwewuunya, ayinza okukkiriza okukola, naye ne weebuuza lwaki akkiriza okukola nga ye amanyi wa waagenda okufuniramu. Edduuka lino ery'ebintu nga bino bw'obiraba kizibu okutuuka ekawungeezi n'oddamu n'obikuŋŋaanyaamu n'obibala, omutwe guyinza okukutabuka. Sukaali tosobola kuddamu buli kawungeezi n'omuteeka ku minzaani n'omupiima n'olaba ekkiro ezisigaddemu. Obuwunga, olina omuceere, olina kawo, bijanjaalo, olina switi, bano erina switi bunaku onoomubalanga. Kati abeera n'enkizo nnene nnyo ey'okukuŋŋaanyaamu akasente, ye n'akwata ekitono ennyo 5,000 ng'akusaasidde nga bunaku agenda nazo ewaka kuba tomala mmufuuza ngadde eka. Ate oyinza okukola edduuka nga terina cameras nti lijja kumulabanga nti kati ono Sukaali amutadde mu kasawo ke, kuba muyinza okuba nga temunnyuka mwenna omuwa libati yaggalawo wamala n'asibawo n'agenda eka. Ebintu by'alaba nti osobola okubiraba tabikwatako ng'agenda eka, naye by'amanyi nti tobisaako mwoyo, ebyo yeetoolerako naye n'agenda nabyo. So kakati ekiddirira ye bw'aba atereka 5,000 buli lunaku teziba ku musaala, sente zino ziba zize ng'ateeka mu kabookisi ke. Omwezi omanyi sente ezo siba 15,000. Kati 15,000 gwe ne bwe wamusuubiza 10, egyo omanyi nti alina 25. Kati ye bw'aba atwala sente ezo aba amanyi ekiddirira nti ssaawa yonna ne bw'oli mugwamu aba alina akasente k'aterese, era ne waka bakimukuutira abamu bakookinga nga bazadde oba emikwano kati gw'oli musiro oli awo n'olimu okweterekerayo akasente, enkya bwe bakugoba gwe nga tolina kyolaga. Gundi bwe yakola mu dduuka lya gundi yakolayo ebbanga ttono n'akola akake, naawe kola kati nga naye kimuyingira. Kati mu kumuyingira abeera ye taagala na kumanya oba ofunye oba tofunye, ye ng'atereka kiri bbanga ttono, ye ng'alina ssente, gwe ng'olina madaala. Yaaba alina ssente, gwe ng'olina madaala. Kitegeeza nti bw'ojjako abakusapulayinga ebintu, bw'ojjako ssente za landiroodi, nammwe ze mubadde mulyako ewaka nga tonnazizaawo oba osigazizza madaala, ekivaamu ng'ogamba abantu nti mbabuulire edduuka lino katugire nga tuliwummuzizza, saagala kulumwa mutwe, ng'omugoba ng'agenda ewaabwe ng'oggalawo ng'ogamba landiroodi nti ennyumba ngivuddemu, oba bw'olaba nga amadaala n'ebisheeruzi byonna by'olina tolina gy'obitwala, ng'edduuka olitunda goodwill, naye ng'ekirukutunza goodwill olitundidde emyezi 3 oba ekinene nnyo myezi 4,
obadde okyalina mupya ne bakasitoma bakyali tebannaba kumanyirana bulungi kati bambi ekirowoozo kyo ne kifa. Ekirala ekiyinza okutta ekirowoozo kyo gwe yatandika edduuka, customer care. Customer care kikulu nnyo mu bizinesi olw'ensonga nti abantu bano b'ofunye babeera bakyuka buli lunaku ate balinako amaduuka amalala gye baali bagula. Kakati gwe bw'ojja olinaga nti mpaayo akabiriiti nomuga nti akabiriiti tekansitula ku mmere, akabiriiti ekikumi gendako ewalala singa abadde sukaali olinga awulira nti kitegeeza ekikumi si ssente gyali ne bwali baayagala kya 3,000 olwoba otakyakomyewo. N'olw'ensonga eyo kyandibadde kikulu nnyo otunuulire engeri gye mukwatamu bakasitoma bammwe, buli lw'obakwata obulungi gy'okoma okufuna. Abamu bali sitabona waliwo bajja okujja aga nti ffe egindi tugula ekintu ssente bwe ziti, tulina ekintu ekindi tukigula ssente bwe ziti egindi. Naye akati wano lwate bw'okitunda owuliriza toyomba n'oyo akikugambye wabula sigala nga okinoonyerezaako ne bw'aba agenze. Ne bw'omuddamu n'omuga nti oba toyagala genda ogula eri olulimi nalwo olukulu nnyo. Kasitoma care baagala okubabudaabuda, baagala tobalaga nnyo nti ate ekirala toyogeranga nnyo nti nawola gundi n'atasasula kati kwe sijja kuwola. Ekyo kiba kikyamu. Kikwate mu nkwata gy'okikuttemu. Oba oli takusasudde tobuuza mulala. Ayinza okuba nga alina ensonga ze ezaamuleetera ekyo. Kakati gwe ate mujjawo obulya mulala ate nga gw'obulidde olusi muliraanwa. Kimujjira mu mutwe n'agamba nti wambuuliridde oli nze nsego ate abuulire balala. So olulimi kikulu, omukozi kikulu, n'ekirala by'otunda fuba okumanya ku banno batunda batya. Naye bw'onooba nga gwe weekolera nga bw'olabye, ayagala agule atayagala aleke, oyinza okusembayo ng'ebintu ebimu gwe obyeriira. So ebyo bimu ku bintu ebikulu. Lwaki nkikoledde mu dduuka? Njagadde nkulage nti edduuka lino liriko obusente butono nnyo ate olina okufuga enfulumyayo. Bw'olaba omuti gwa sabbuuni gubeerako siringi 2 ku 3. Amazzi amasibe agagenda mu fridge oba sooda byonna biriko obusente butono nnyo. Naye kakati w'otaddewo ayinza obutamanya bulumi bw'olimu. Ye n'akwata ecupa ya sooda nnamba n'agiwa mukwano gwe ngazze aba amuwadde siringi 1000 nga ge magoba g'ofuna ku cupa 5. Ye n'agawa omuntu omu n'atambula n'amusiima. Abamu babeera ne ba boyfriend n'agala amanye Jane w'akolera, najja n'akwata ecupa ya sooda n'amuteerako n'erindaazi. Naye ng'erindaazi lyataddeko ofunako limu, sooda nkubulidde ecupa 5 zonna azigabye. So kirungi nnyo n'okubanga abantu abali mu mulimu gwo bw'obanga si gwe ogulimu nga wababuulira enfuna gy'ofunako. Otherwise bw'obateekamu obutesiboni balaba ekintu nga kinene baga nti ffe tumaze anti buli kye twagala weekiri, naye nga tebamanyi nti capital gwe balya in just very few minutes ogenda okulaba ng'ekintu kiweddewo. N'olw'ensonga eyo ebyo ebimu bye njagadde twogereko olwaleero. Gwe munnange abadde asuubira okutandika ekintu kino oba yakitandika, mmanyi kyenjogerako okimanyi era okitegedde nti ddala gyekiri. So kwata bulungi akasente akatono ak'amagoba osobola okusigala nga omulimu weeguli. Ekyokubiri, abakasitoma abo bakwate bulungi kuba baba tebazze kugula bintu byo,
ebintu ebyonooneka amangu ojja bbiyiwa, ojja bigabira abantu obwereere nga biganye. So n'olw'ensonga eyo muwaana nnyo okukwata obulungi abantu. Ekirala bw'obanga bizinensi ogitandika, nakugambye waakiri gyekoleremu oba giteekemu omuntu anaabeera n'obulumi nga gwe bwewalina ng'onoonya ssente okugitandika. So n'olw'ensonga eyo byebyo byolwali bye twagadde okwogera mu nga bwe ndaba nze bwenti bwe mbiraba kubanga mbirimu era mbimanyi. Amanya Kalemba nga bulijjo. Continue subscribing YouTube yaffe channel, ojja kusangangako ebintu si nze nzekka ajja okubangako buli lunaku, naye nze nja gendanga n'akatundu kange akuti nga bwe ndaba n'ebirala bingi bijja. So beerako buli lw'ofunye akadde ne munno mugambe subscribe News channel. Ate naawe ali eyo ng'olina ky'oyagala kyonna tusharinge, please don't hesitate, inbox me. Ntumiddeko abantu bange mwenna abampa amaanyi mungamba what you are doing is good. Mbatumiddeko bannabyabufuzi mwenna, abasuubuzi, abayimbi mwenna abali eyo, nga buli omu awulira nti kyenkola kimusanyusa. Big up. Era lekawo comment ku YouTube eno ng'obadde olabye, nange mmanye Jane is watching, Rita is watching, Alex is watching, Abdu is watching. Kinsanyusa era ne kimpa amaanyi okuba noonyeza emboozi ezisingawo. Amannya Kalemba, News channel kwoli ku YouTube kwetuli, Facebook News TV, ne ku WhatsApp kutu gyonna News kwali, era nkakasa abamu mu groups ezo mwe muli. Please watch always. Tukyalinamu ate tujja kwongera okubawanga ebintu ebibazimba buli lunaku. Mukama abankuumire, mubeere bulungi era mweraba. Mulindire ekitundu ekiddako.